Omulala ng'abuukira waggulu mu bbanga ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe. Ne ndaba malayika omulala ng'abuukira waggulu mu bbanga ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe, okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'agamba n'eddoboozi eddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Olw'omusanvu n'agamba mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and the earth and the sea and the springs of water. Mbadde njagala kwogera ku nsonga egamba nti ani gw'osinza, ani gw'osinza. Naye obudde sibulina, kansabe nsobole okukifunzafunza ate Sister Nasimbwa Mute asobole okudda ku gya wiiki yino etandise. Katusabe. Katonda ffe ssebo weebale kubanga otwagala, obadde naffe olwaleero oyogedde gye tuli, otuwadde okusanyukirako awamu, otunenyeza ate n'otuwa n'emikisa gyo. Njagala okwebaza olw'abaddu n'abazaana bakyaliwo ne busaawa eno. Yogera gye tuli nate
okuyita mu kigambo kyo tulungamye ku Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Ani gwosinza? Agamba nti okusinza kyekintu omuntu kyakola ng'awa ekitiibwa in adoration, veneration for a deity, someone or something. Tusobola okusinza omuntu nga tumugulumiza, nga tumuyimusa, nga tumututubya, nga yimusa oba tumusitula, nga ayinza okuba omuntu oba ayinza okuba Katonda oba bakatonda, ayinza okuba omuntu oba ekintu. That is about worship. Era nga bakikyusa bulungi nnyo abakikyusa mu Luganda ne bagamba nti okusinza. Kigambo okusinza kitegeeza nti waliwo okusinga, waliwo n'okuwa ekitiibwa. So nekibanga mu nsi muno olwaleero tulina bingi nnyo bye tusinza. Abayindi naliyoko naye nga basobola okusinza ensolo ezo n'ente ffe twazirabanga zitambula n'endogoyi, si ndogoyi, ne buffaloes ze bayita batya, embogo, enjovu nga zitambula zitayaaya mu makubo teri azikwatako, ziri omwo kubanga muyimba Katonda. N'olwaleero osanga abantu nga basobola okugenda awali Mariyamu oba awali ki, ne bavunnama awo ne basinza ne basaba bye baagala. Bingi nnyo bye tusinza. Wali abasinza ssente, era nga olwaleero bw'oteeka wano Katonda n'oteeka wano ssente, omuntu alondawo ssente abamu baziyisizaawo we zirina okukoma, nti mu butuufu tulowooza nti kye byonna mu byonna. Abantu lwekyo olwaleero balina bingi nnyo bye beesigamyeko, bye bibakuliriza, bye bawa ekitiibwa. Abamu basinza balina buyinza, abamu masanyu, abamu bantu, abamu basinza ebintu ebyenjawulo. Naye waliyo ekibintu Katonda byerekerawo, obanga waliyo ekintu Katonda kiyerekerawo wakati w'omuntu ne Katonda, kyekigambo ky'okusinza. Ekyo ekigambo ky'okusinza oba okusinzibwa Katonda akyerekeddewo nga ekikye yekka. Obanga waliyo ekintu Katonda kyayomberamu, kyekigambo ky'okusinza. Bingi nnyo bye tugabana baziyita attributes. There are some attributes that we share with God and some attributes that are reserved only for himself. Waliyo byeyerekedde ye yekka, nga ebyo bw'obiyingiramu obeera nga ayagala okufuula Katonda. Olwekyo kino ekigambo ky'okusinza Katonda akiremerako nnyo, nga yalowooza nti ye yekka alina okusinzibwa. Era bw'oyingirawo awo Katonda ayimuka n'avaayo. Akyava amugamba lumu akasajja kano akatwala ekyapa ky'ensi yaffe kajja ne kema Yesu Kristo ne kamugamba nti lwaki ogenda ewala, lwaki tukka wansi, nze n'onsinza, nze nenkuwa bino byonna ebikusumbuwa mbu ogende ku musalaba. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti va wendi, kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era gwoweerezanga atya yekka. Katonda yekka yalina okusinzibwa. Edda mu biseera bya Yesu waalingawo ekigambo ekyali ekizibu ekyo nga bw'okikola bakukuba mayinja okuyita Katonda oba okukkiriza n'osinzibwa. Waalinga musango gw'amaanyi nnyo mu baana ba Isirayiri, kubanga bo baali bakimanyi nga si kyakuteesaako, si kyakwogerako nti Katonda yekka yalina okusinzibwa. Era ekyo balina ekigambo kye baali bakiyita bakikyusibwa mu Luzungu nti blasphemy. Blasphemy kitegeeza nti weetadde mu kifaananyi eky'okusinzibwa nga Katonda oba okwagala ekitiibwa ekifaanana ng'ekya Katonda. Njagala okutegeeza nti okwo kuba kuwonoona kw'amaanyi nnyo mu maaso ga Katonda, kubanga ekiro kye kyatulemesa olusuku Adeni. Kasetaani okuyita mu miso takavaayo ne kamugamba oyo baba ne kagamba bakadde baffe nti bw'onoolya ku muti guno
Katonda yakutonze mu ngeri ye mu kifaananyi kye naye bw'onooli ako ojja kufuuka nga ye okusobola okutegeera obulungi n'obubi. Mu kikemo ekyo mwalimu ekigamba nti Katonda yerekeddewo ekikye tayagala ofaanane nga ye. Omuntu n'ayagala asobole okugendayo kubanga mu kyoka alinga akainsinuwenti nga kagamba ndi Katonda alinga ng'avaayo mu ggulu anajja neyerira ku muti gwe guno yagwerekerawo. Olwekyo naawe bw'ona ogulyako ojja kufuzuula ekyama ufuke nga Katonda. Omuntu n'atunulira omuti n'agamba nti gwalabika ng'oguleeta amagezi era gwalabika ng'ogusikiriza amaaso era nga gwandimuwa amagezi okufaanana nga Katonda. Kyekyali ekipemo ky'olubereberye. Naye agambye nti you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. Agamba nti omuyigiriza kiragiro ki ekisinga mu byonna? Matayo 22:27. Yesu n'addamu n'amugamba nti yagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu era eky'olubereberye. Waliwo kyetegereza nti amateeka ana agasooka agali ku kipande ekisooka nti gali gakwata ku kusinza Katonda. Olunaku lwa ku Sabiiti eri nakutegeeza nti ebipande byali bibiri Katonda bye yawa omuntu. Ekipande ekisooka kyaliko amateeka ana. Amateeka agana gali gakwata ku nkolagana y'omuntu ne Katonda we. Ekipande ekyokubiri ne kibeerako amateeka agali gakwata ku nkolagana y'omuntu n'omuntu. Kyava kugamba ng'awunzika amateeka gano n'akugamba nti ekiragiro ekisooka kye kino nti oyagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. That's about the first tablet. Era tablet eyo etulaga bulungi nnyo nti yaliko amateeka gano egamba nti tobanga na Katonda mulala okuggyako nze. Eryokubiri erigamba nti teweekoleranga kifaananyi kyole. Olwokusatu ne ligamba nti tolayiriranga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Olwokusatu eryokuna ne ligamba nti ojjukiranga olunaku olwa Sabiiti okulutukuzanga ennaku mukaaga olina okukola egijjo naye olw'omusanvu Sabiiti ya Mukama. Amateeka agaana gakwata ku nkolagana y'omuntu ne Katonda we. Gakwata gali ku kye tuyita the vertical relationship. Waliwo kyetegereza nti kino Katonda kye yatutondera. Katonda yatutonda tumusinze, tumuwe ekitiibwa, tubeere n'enkolagana naye. Kyekigendererwa ekikulu. Era omwana w'omuntu buli lwa luzinga kino oba buli lwe kimulema okuzuula tafuna kutuukirizibwa mu bulamu bwa nsi eno, tafuna fulfillment. Buli lw'olijjawo Katonda mu bulamu bwo amazima gali nti ogenda kubeera nga ekintu ekiri ku mazzi naye nga tekirina mirandira. Buli lw'ojjawo Katonda mu bulamu bwo togenda kufuna kumatizibwa. Buli lw'ojjawo Katonda mu bulamu bwo togenda kufuna mirandira. Buli lw'ojjawo Katonda mu bulamu bwo ogenda kuyita mu nsi muno naye ng'ogiyitamu ku nkomerero ng'oli mu kwejjusa. Katonda yekka yasobola okuwa mini mu bintu byonna bye tukola. Kabubeere bufumbo, kazibeere ssente, kabibeere ki, kakubeere kusoma, kagabeere magezi. Katonda yekka yasobola okutuukiriza ekyo nekikuwa okumatizibwa. Naye buli lw'ojjawo Katonda amazima gali nti obeera oggyewo ekinyusi ekyetoolorerako obulamu. Ekigendererwa ekyokubiri lwaki Katonda yatutonda biri bibiri byokka by the way. Ekyokubiri kwe kwagala muntu munno. No man is an island. Tetusobola kubeerawo ffekka. Katonda yatutonda nga tulina okuexpandinga okwagala n'okwagalwa. Nekibeera nga kyekyetaaga ekikyasinze obukulu okwagala n'okwagala. Okwagala n'okwagala. Ebintu ebyo bikulu nnyo eri ggwe nange nti singa obeerawo wekka tosobola kumalako. Omwetaaga, akwetaaga, nkwetaaga, oneetaaga. Embeera eyo nekibeera nga mu ebyo mwe tuzuula meaning y'obulamu mu bibiri ebyo, mu nkolagana ya Katonda n'enkolagana y'omuntu ffekka na ffekka. Naye Katonda mu kino ekyokusinza akiyomberamu. Naddala oluna Katonda Setaani ayingiridde nnyo etteeka lino eryokuna. Bwe kituuka ku mateeka gali asatu, Setaani tayingirawo nnyo kubanga akimanyi nti okubeera ne bakatonda abalala kibi. Setaani akimanyi era naffe tukimanyi nti tosobola kwekolera bifaananyi na kubisinza bwe si bukristaayo. Erinnya lya Mukama kkulu naye azanyidde mu lino. N'abeera nga Setaani mu byonna
agezezaako okulaba nti twonoona olunaku luno olwa Ssabbiiti, twaluyingiramu olunaku lwa luli. Naye Bayibuli egamba mu kubikulirwa nga buno bwe bubaka bw'abamalayika abasatu obujja ku nkomerero y'ensi eno. Katonda awandiika okuyita mu mutume Yokaana n'agamba mu Sura 14 olunyolo olw'omukaaga nti nendaba malayika omulala ng'abukkira waggulu mu bbanga ng'alina enjiri eyaki. Eno y'enjiri ey'emirembe n'emirembe, the everlasting gospel. Malayika ono avaayo okujja okujjukiza ensi nti waliwo enjiri ebaddewo, eriwo era egy'okubaawo. Enjiri eno malayika ono jajja okujjukiza ensi, okuyita ensi ekomewo ku musingi ogwo. Obubaka buno bugamba butya? Agamba nti okubuulira abatuula ku nsi. That is enjiri eyo. Buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Agamba nti obubaka buno si bwa muntu omu naye bwa nsi yonna, buli ggwanga, buli kika, olulimi n'abantu. Obubaka bugamba butya? Buli mu Lwomusanvu n'agamba nti ng'ayogerera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango we kigize eki. Weewuunya nti kiki ekiri mu musango, mawulire ki amalungi ag'emirembe n'emirembe agali mu musango? Amazima gali nti mutye Mukama Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga akugamba nti ekiseera kituuse ensi eno okukoma. Ekiseera kituuse omuntu okubeera accountable. Ekiseera kituuse omuntu okulaga kiki kyakkiriza era kiki kyagaanye. Ekiseera kituuse omuntu asobole okusalawo ani gw'anaaweereza, osobole okutegeeza ensi ani gw'osinza. So akugamba nti obubaka bwe buno bwe bugamba butya? Bweyongereyo bugamba enjiri eno ey'emirembe n'emirembe nti musinze Katonda oyo eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensula ezaki. Mukwano gwange eyo y'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Enjiri y'emirembe n'emirembe eyita ensi eno okukomawo okusinza Katonda nga bw'alina okusinzibwa, okuwa Katonda ekifo ekisooka mu bulamu bwo. Enjiri eno ekuyita nti byonna weebiri naye togenda kufuna mirembe olwaleero n'emirembe gyonna singa Katonda tomuwa kifo mu bulamu bwo ekisooka. Musinze Mukama Katonda. So enjiri y'emirembe n'emirembe bweti malayika emuleeta nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa. Ekigambo okutya Katonda kitegeeza nti give him reverence. Ekigambo okutya Katonda kitegeeza nti take God serious. Ekigambo okutya Katonda kitegeeza nti si level yo. Ekigambo okutya Katonda kitegeeza nti mumuwe ekitiibwa ekimujaamu. Ekigambo Katonda kitegeeza nti tegeera wookoma naye watandikira. Wakugambira nti Katonda mumuwe ekifo kye, Katonda mumutye, Katonda mumuwe ekitiibwa. Katonda tolina kulowooza nti gwogenda okumuyiyiza n'okumutemera ekkubo eriri yalitema dda. So akugamba nti take God seriously, mutye Katonda. Okimanyi nti olwayo tetukyatya Katonda ne mu kanisa mwennyini ng'abantu abamu batya abasumba okusinga bwe batya Katonda, nga n'okusalawo kwabwe kwesigamye ku kutya bantu banaagamba batya, banaawulira batya. Naye nga Katonda amugamba talomulowooza nako nti gwe nina okulowooza kabagambe batya oba kabalowooze ki, kaboogere ki. Nakusiimya kusanyusa Katonda. Abantu olwaleero batya nnyo bakadde baabwe. Oyinza okubuulira omuntu enjiri n'ategeera nti eno y'enjiri naye n'agamba nti banaawulira batya. Bakadde bange nina okwebuuza, nina okukola bwe nti. Mukwano gwange Bayibuli egamba nti tya Katonda kubanga oyo yalina ekyenkomeredde ku bulamu bwo olwaleero ate n'emirembe gyonna. Kyava kugamba nti mu byonna by'okola enjiri ey'emirembe egamba take God seriously. Tuli mu kanisa olwaleero naye nga Katonda tumuzanyiddeko. Tulinga ng'abalowooza nti level yaffe, tulinga ng'abalowooza nti taluma tafaayo ate tumumanyi wakwagala. Kankubulire oyo gw'oyita ow'okwagala ate ye Katonda is the God of judgment. Oyo gw'oyita ow'okwagala yakugamba nti ekiseera ky'omusango kituuse. Golowooza mbu alizikiriza byonna, alizikiriza bonna. Yo yakugamba nti sinza Katonda yekka.
netumanyi engeri netumanyiremu Katonda nolabanga notegera nebyokola abimanyi naye nojja wano nomumanyira ne ku kituuti wano ng'omanyi byokola naye ng'ojja n'omumanyira ku kituuti wano. Abasumba tutuliseewo n'ebiseera ebisinga ne tukozesa erinnya lye nga tukola mu byamaguzi, erinnya lye nga tulikozesa mu byamagero, mu byenfuna, nga twagala okufuna amakanisa ag'enkana wano nawali, naye nga we are trading his name. Naye olw'okubanga wakyaliwo ekiseera ekyekisa ne tulowooza nti kiyinza kuggwako, ne tulowooza nti oba Katonda tafaayo, omusumba n'afuluma naye ng'amanyi byakola naye nga yeeyita musumba. Envuddeyo ku musumba naye ab'ekkanisa ne bajja wano n'abamu nga bayimba mu kwaya wano naye nga naawe omanyi byokola, naye ng'oyimba noyimira mu maaso ga Katonda g'abantu wano n'aga Katonda ng'olinga ng'omubaka we, oli wano weewoomya, oyambadde bulungi nnyo, otaddeko ne taayi, naye nga gw'omanyi byokola olowooza nti Katonda tabiraba. Agamba mutye Katonda n'omutegeera gy'osula ne gy'osiiba ne by'owangaaliramu, naye nga you have the audacity to appear before him and pretend. Bayibuli kwe kuvayo negamba Katonda mumutye mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera weekiri olwaleero ekyekisa naye ekiseera ky'omusango kigira ki kituuse kijja. Ate tegeera nti ekiseera ky'omusango gwo, ekiseera ky'omusango kino kyayogerako si kiseera kiri ekyenkomerero kyokka, ekyo gyekiri akyogerako n'omu, naye omusango gwo guyinza okutuukirira olwaleero ng'obulamu bwo bukomye. Mukimanyi nti tutambulira mu kufa, ekyo nakyogerako. Naye omwana w'omuntu ewawa kimanyi nti olwaleero lwe lulwe, enkya talumanyi. Omwana w'omuntu era abendegira Katonda n'atandika okumuyisaamu amaaso. Katonda n'akwegayirira, Katonda n'akugamba tomanyi naddi oyinza kusirika mu bulamu bwa nsi eno, naye nga oli awo olowooza nti you are in command of your life. Kyava agamba nti mumutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Mumutya kyavudde agamba nti mumusinze, kwe kutya Katonda mumusinze. Okumusinza kitegeeza worship him. Okusinza Katonda kitegeeza nti muwe ekifo ekimujyamu mu bulamu bwe, kitegeeza nti kawansi ovunname omuleke nga yakyali waggulu, musinze. Okumusinza kitegeeza nti kkiriza afuge obulamu bwo, kkiriza akulagirire, kkiriza abuvuge era abufuge, muwe steering y'obulamu bwo kubanga ogamba nti is the Lord of my life. Lwekyo tulinawo engeri gye twagala Katonda abeere omulokozi waffe kyokka, naye nga tetwagala abeere mukama waffe, naye he is Lord and Savior as well. Olwekyo bw'abanga mulokozi ayagala nakiri ekitiibwa okimuwe kubanga era ye mukama. N'agamba nti mumusinze oyo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Kitegeeza ki? Ebigambo bino bw'oba byetegereza tebiva wala wonna, they are but a direct quote of the Sabbath commandment. It is only the Sabbath commandment that points us back to the Creator. Kubanga olunyinyi olwo lugamba nti Mukama n'atonda eggulu n'ensi. Olunyiri olwo lugamba singa nkuzaayo mu Kuva essula 8 agamba nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ojja kulaba kubikkulwa nga I reflected mu lunyiriri olwo. Agamba nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Agamba lwaki? Agamba nti olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyo gyonna, gwe n'abaana b'abobulenzi n'ab'obuwala, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. N'agamba nti kubanga akuwa ensonga, olunaku alukuwadde lulwe lwa Mukama Katonda naye alukuwadde. N'agamba nti kubanga mu nnaku 6 nze Mukama Katonda mwe nakolera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, ne mpumulira ku lunaku olw'omusanvu. Nze Mukama kyenava mpa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti ne ndugira ki?
ne ndutukuza. Olwekyo alinganga kugamba nti nze mutonzi, olunaku luno ndukuwa ojjukire nti nze natonda, ojjukire nti ensulo n'amazzi ne byonna ebiri mu nsi muno nze mutonzi. Olunaku luno kalubeerengawo bulijjo ng'oluyingiramu otegeere nti lukomyawo, tewava mu nkima, tewava mu busirikitu bulala, naye wava mu mukono gwa Katonda. Akutegeeze nti nze mutonzi, wava mu nze. Olunaku luno kalukujjukize nga lukomyewo. N'agamba nti olwekyo ndutaddewo osobole okunsinza. Kyava agamba nti okubuulira abatuula ku nsi n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango kigize kituuse. Mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebyonna. Naye obuzibu bwe buli nti abantu okuyita mu byasa n'emirembe bazze begunjirawo ebyabwe, bazze bateekawo ebyabwe mu kifo kya ebyo Katonda bye yakola, ne balinnyirira amateeka ga Katonda nga bakugamba n'okugamba mu amateeka tegaliiwo. Nakutegeeza olunaku lwaluli nti okugyawo amateeka obeera ng'abuzaabuza ekibi, olinga ng'akweka ekibi nti kireme kulabika na kutegeerwa bulungi nnyo. Era nga abantu bano Bayibuli ebagamba nti naye mmwe bwe muba munjagala munaakwatanga ki? Amateeka agange. Oyo Yesu yagamba. Naye omuntu n'ayima ku ekyo n'agamba Pawulo agamba nti tetulokolebwa lwa mateeka. Yes, tetulokolebwa lwa mateeka, naye abalokole ba Katonda abakwasa amateeka gabalungamye mu nsi eno ey'ekibi. Nembeera nga nze okweyisa nga bwe neeyisa, sigamba nti nfune eggulu, naye neeyisa nga bwe neeyisa kubanga ndi mwana wa Katonda. Gwe naawe okimanyi nti nze okweyisa nga bwe neeyisa tekinfuula wa kika kyange. Ekika kyange ndi wa kika ekyo kubanga nazaalibwamu. Era kinsuubirwamu nti nze omuziro gwange n'ebyonna ebigenderako mbikola si kuba nti nfuuke, ne lwakuba ndi. Ne tubanga abaana ba Katonda tukuuma amateeka gano ne tugatambuliramu, si kugamba mbu Katonda atuwe eggulu oba tuwandiikibweyo. Naye nze omwana wa Katonda agenda mu ggulu nabeera ntya nga ŋŋenda mu kutandika okulimbalimba ensi eno nga ngiyisaawo. Omwana wa Katonda gw'alokodde ali ku mugendo, nnyinza ntya okutandika obwenzi nga n'omukyala mulina? Kyenva siyenda si lwakuba nti Katonda antwale ampandiise erinnya lyange mukulu, ne lwakubanga erinnya gye liri. Ne nkuuma amateeka si kugamba nti Katonda ansanyize eggulu, ne lwakubanga ndi. Kyenva nkuuma Sabbiiti si kumusanyusa ntuuke mu ggulu, lwakubanga yandokola. Eyo nebeera nga mpisa y'abalokole ba Katonda aba bali ku mugendo, abatambula bagenda, kubanga agambye nti if you love me I do love you, I will keep them. If you love me keep my commandment. Agamba nti kubanga omuntu yenna, Yakobo 2:10, bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobyamu mulimu ngaziza omusango gwagatya. Buli akwata amateeka gonna kyokka n'asobyamu mulimu, on'omusango abeera amenye gonna. Agamba nti kubanga ye yagamba nti toyendanga, era yagamba nti togiranga ki? Tottanga muntu. Kale bw'otayenda naye n'otta omuntu obeera mumenyi waki? Kanzire eri baganda bange ab'ekkanisa. Tumanyi okutrampetinga Sabbiiti ne tugikuba buli muntu atuyita mu maaso. Naye ne twerabira nti ffe ate tuli bamenyi b'amateeka nnyo, kubanga mu bwenzi mwe tutava, mu bulimba mwe tutava. Naye ne tulowooza omuntu n'akuuma Sabbiiti, olwo ne tulaga ensi nti yo eva ku mateeka. Mukwano gwange Bayibuli ekugamba wano nti newankubadde ng'okwata Sabbiiti za Mukama naye n'obeera ng'otandika obwenzi n'obulimba n'okukola biki, obeera oli mumenyi w'amateeka gonna, obeera oli mwonoonyi. Kyenva nkugamba olwaleero nti tuddeyo eri Mukama waffe oyo atuluŋŋamize mu makubo ag'obutuukirivu. Kyava kugamba ng'amaliriza, the worship of God on the Sabbath day has been attacked by Satan and followed through by many others. Kino kyo
setaani akikoze naye atugamba nti mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi. Mukwano gwange olunyi luno nalusomye omulundi gwaluli. Waliwo abantu tusinza Mukama naye tumusinziza bwereere. Atugambye nti abantu bano bazisamu ekitiibwa kya luddawa n'emitima gyabwe gindi wala. Lwaki gibali wala? Gamba naye bansinziza bwereere kubanga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye byaki. Nagamba nimuleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulumbulumbu bwaki. Tugamba nabagamba nti muganira ddala obulungi etteeka lya Katonda era mukwate obulumbulumbu obwammwe. Olwekyo abantu ne babeera nga balina engeri gye batandise okuteekawo ebyabwe. Olwaleero njagala okugamba nti Katonda muwe ekitiibwa. Katonda kafuga obulamu bwo. Amiina. Amiina. Ono abuuziza obubuuzo wano n'agamba nti abuuziza ekibuuzo, what is the basis of authority in spiritual matters? Is it the church or God's will? Ani alina okusalawo ku kiki kye tulina okugoberera? Mukwano gwange si kanisa yange ey'Abadiventi, si kanisa oba lukiiko lwa kanisa lwonna. Ekisalawo ku butuukirivu n'obulokozi bw'omuntu yaani? N'ekigambo kye. The church is subject to. Naye kanisa waliwo lwetuula nerowooza nti eri waggulu wa Bayibuli. Waliwo lwetuula nerowooza nti erina okusalawo byonna. N'agamba nti Bible, agambye nti what is your guide? Is it Bible or tradition? N'agamba nti simenyenga ndagaano yange, sijjulenga kigambo ekyava mu kamwa kange. N'ayongera mu maaso n'agamba nti Mukama we yaani? Peter lumu yagamba, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than who? Men. Katugondere Katonda ne tuleme okugondera bantu. Nange nakugambye nti put me on that weighing scale, I am a man. N'ebigambo bye njogera byonna biteeke ku minzaani obipime kigambo kya Katonda. Togobereranga omuntu naye fubanga ogobera ekigambo kya Katonda. So ampuliriza, ono omusajja n'abeera nga akugamba nti ekiseera eky'omusango kituuse. Mubuulizi kyava amaliriza ebigambo bino ng'agamba nti ekigambo kino, ekigambo ekyo wano wekikoma, otyangani Katonda era okwatanga ebiragiro bye, kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuki omuntu. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Oyo musajja yali Sulemaani omugezigezi. Kye tulina okukola bw'otakikola tofuna emirembe mu nsi muno, naye ng'ate waliyo n'ensi ejja. So Katonda atuyita okujja tumusinze nga bw'agamba, si nga ffe bwe tulowooza oba si nga ffe bwe tugamba. Agamba nti tumusinze kubanga y'oyo eyakola eggulu naki n'ensi, y'oyo bwe tulina okugoberera. Olwekyo kuno okuyita okubulira okusembayo, kuyita tusobole okubeera nga tugondera ekyo Katonda kyatugamba. A call to give God glory in all our lives. Katonda omuwe ekitiibwa mu bulamu bwo, gy'okolera mu maka go, mu bulamu bwo. Do you give him the glory? Mukwano gwange, njagala Katonda agende naawe mu wiiki eno etandise, akulungamye era akukulembere. Otegeere nti tusobola okutya abantu naye katutye nnyo Katonda kubanga atumanyi nnyo okusinga n'abantu kye balaba. Tutegeere nti Katonda asalawo ekyaleero ate n'ekyenkomerero. Kwe kusaba kwange nti wiiki eno wiiki yakubatiza. Amiina. Amen. Amen. Bangi abawaddeyo amannya gaabwe olw'okubatizibwa. Amen. Bangi ddala. Amiina. Sandyagadde osibwe mukisa guno. Amiina. Nze sikuyita kujja gye ndi, nkuyita nkuleke mu mikono gy'ani? Ya Mukama. Ebyenkya tobimanyi, nange sibimanyi. Obulyawo Mukama ayogedde naawe naye ng'omugamba mbu alindeko, akonkonye naye ng'omugamba nti alinde.
naye nga ayinza obutalinda emirembe gyonna, ayinza okuba nga luno lukonkona olusembayo. Nagamba nti olwaliro bw'owulira eddoboozi lye tokakkanyaza mutima gwo nga bali bwe baakola. Kyenva nkwegayirira ankugamba nti omukadde ono waali n'omukadde omukulu waali. Singa oyagala ng'olina ekibuuzo kyoyagala okunnyonnyoka tusobola okujja. Bw'obanga oyagala kubatizibwa tusobola okujja. Bw'obanga oyagala kubatizibwa ffenna awamu ku Ssabbiiti ejja omukolo tugenda gukolera nga gwa bwereere. Kyenva nsaba nti naffe abamu abali mu kkanisa bangi nnyo abeetaaga okuddamu n'okubatizibwa. Zinga tobikola kusanyusa abantu naye obikola olw'obulokozi bwo ne Katonda wo. Waliwo abeetaaga okubikka n'okuziika ebyajjo nga mutuufu wootuuse ogamba nedda ebyo kambiziike wansi w'ennyanja nteekeko nti no fishing in this area anymore. Saba ekisa kya Mukama kikubeere, akukuume oyo akukulembere ne mu wiiki eno gy'otandika, oyo akukomyewo ne ku Ssabbiiti ejja. Njagala kusaba nti kawaleme kuba n'omu Mukama Setaani gwabuzaabulizeyo, naye Mukama amukuumireyo yonna era bw'ati amukomyewo. Njagala kusaba oyimirire nkuwonge mukono gwa Mukama, kubanga ebinaddirira enkya tuyinza obutabimanya, naye katusaba oyo atulabirira, oyo atukuuma tusobole okubeera naye. Ab'ekkanisa yange waliwo be mbadde ntera okukuŋŋaana nabo olunaku olwa Sande, olw'enkya lwe lujja okusembayo. Olw'ekyo wandize ne tubeerako wamu nga twogeraganyamu ku kigambo kya Katonda n'enteekateeka nga bw'eneetambula. Olwo wiiki eri ejja tusobole buli omu okusiibula ku munne mu mbeera ennungi. Katusabe. Weebazibwe Kabaka Katonda Kitaffe era Mukama omuyiza wa byonna. Tutunde mabega bukyanga tutandise okutandikayo olunaku luno ne twebaza Katonda nti obaddewo. Weebala okutuliisa, weebala okutunywesa, weebala okutugabirira, weebala okwogera naffe, weebala okutusanyusa. Otuwadde ebyokulya eby'omubiri n'eby'omwoyo, otuwadde okukutendereza n'okuyimbako era n'okukuyigako. Katonda ffe twagala okwebaza kubanga otukulembedde n'olunaku ne tumaako mirembe. Otukuumye abakulu n'abato, tewabadde buzibu bwonna waawo omulabe yandirumbye, naye twebaza nti ekisa kyo wamu n'obukuumi bwo bitwetoolodde. Tutuuse ku nkomerero y'okubeerawo kwaffe mu kusinza kuno. Tufuluma ne Katonda ffe tusaba tuleme kugenda ffekka, naye otusookeyo ate tugende naawe. Wiiki yino etandika naye Katonda ffe tetumanyi kiki kijja. Omulaba alwana n'abamu be tuli nabo wano tetumanyi biki biyinza batuukako, naye kabijja bifaana bitya, katubeere mu biwawaatiro byo. Kyenva tusaba nti otusookeyo ogende naffe otukuume eri enkozi y'omulabe Setaani. Katonda Kitaffe tusaba nga abaddu bo n'abazaana bagenda ku mirimu gyabwe, nsaba ogendenga nabo. Wiiki eno Katonda waffe abaddu bo nga bagenda nga bafuluma bayingira, nsaba ofulumenga nabo ate oyingirenga nabo. Bakuumireyo gye bakolera ate obalabirire. Omulabe ng'agezaako okubatega emitego egya buli ngeri, nsaba ogitegululenga, nsaba obeerengayo olw'okubakuumanga n'okubawa obuwanguzi. Endwadde azireeta bangi nnyo bayinza okukola bw'atyo, naye nsaba osobole okubawonya mu linnya erya Yesu. Abali wano Katonda ffe waliwo abali mu kusalawo nga bali awo tebamanyi oba bakikole oba tebakikola, mbakukwasa gwe Katonda yabafiirira, gwe abaagala, gwe abawaliriza, gwe abasika mu kwagala. Katonda ffe nsaba okyekolere gwe okuyita mu mwoyo gwo. Ku nkomerero bwe tunaabanga tuzze n'abo abamaze okwewaayo olwedde nga baagala okubatizibwa, ekibiina kibeere kinene ekigenda okuteekebwateekebwa olw'obwakabaka obutagwawo. Katonda wonge nsaba bamalayika abo bagende n'abaana bo, nsaba bamalayika abo bakuume abaana bo, nsaba bamalayika abo bagabirire abaana bo, nsaba ekisa kyo n'obulungi bwo wamu n'okwagala bibeere n'abaddu bo n'abazaana leero ne bulijjo, ate otukomyewo ne ku Ssabbiiti ejja. Ogulumizibwe Kitaffe baweebwe ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.